Tumaze Megatron. Ow'emyaka 3. Ndi wano nagawezezza nakagaweza mu November. Asatu gokka. Bwegati. Nze siri wa 10 nati nakulabanga ku TV. Akunda bali kizijjako gundi. Gawedde meka. Nali mu senior 3. Nali wadde ali myaka. Andi ulira wa. Yagabye wane emyaka. 2010 bwe wali mu senior 3. Kali gattako emirala 7 kitwale ndi kati nze nali namaze maaso. Ende gwe myaka nga gitambula. Ogirabye. Katugende. Abantu abanyumyamba nga tumutya. Ate abamu baali baavu. Ayina kye yatukola. Tugenda mu mpaka za bukedde, tugenda mu twefunire ku mirimu. Naliko kubabawo emirimu. Watowawuda. Nga kyembuuza. Bruno Betty oyo gwe batwalira omukazi yalimu. Mu banonye. Baagala wansi. Ani abaali bazze okunona emirimu ne Bruno yalimu. Baali abananga 2,000. Baali abananga 2,000. Wagira mu kanzu ng'ogize bw'oti. Nga nze kola ki? Mudde wansi wali. Mwali mwatandise dda. Mwali mwatandise kuva ku makya. Ekanzu bagambe ng'eri etya. Yali ya bbeeyi. Nakola ki? Kiki nakola? Ogoba abantu mu. Nze nali nze sigenda mu bintu by'abantu ebyo ntisimanya nono bamuwa mulimu nti neeteekawo bakuwete bakuwanze envaawo buvi. Go abagobayo waggulu gye baali bagigabira. Nedda twali tulya lansi. Tuzze kulya lansi. Abantu 10 n'obagoba mu olwo. Nedda baali eno mwali mwambuseyo just. Nembaga mukkirire wansi gye muyina okuba. Kyokka ne bamala okukozesa abantu ebintu ebyo. Ne baba yali show namba ku gundi kubukedde. Abayitamu babateeka mu kalenda. Tewali yayitamu. Mwebali atugebe. Oge Bruno Betty yaliko. Oyo bamujja mu bizannyo. Anti kyonna kye kiri sibi yamuyamba. Baniteira. Anteera yali omu. Nabo bagira mu kati nze lwaki tebampa. Oyagala tunkuteekeyo? Kyayagala. Mbadde mayo oyagala nze mbakubire. Nkubire ticha mukolenga naye. Musiika. Anti kyegambye nti bw'oba oyagala nkutwalayo nsi. Saagala kukola. Noordeen Tege wamu ne Megatron Media kwe tuli olunaku olwaleero tugamba nti nobeera ng'osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga. Muzere Megatron gemanya ndi ne Noordeen Tege. Yeah, my name. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu bakwagadde moze. Abantu baagadde moze. Baga oli musajja mugezi nnyo. Mpereza yange nnungi. Oli mugezi nnyo mbu ebirowoozo byowa wano. Saagala nnyo kubawa birowoozo sinza. Kale ne bitono by'obawa bibaagala. Nsirina birowoozo bembawa tebanneesibaako. Nze nkola bintu. Bali bantu bo. Agibuuza ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya? Mwasiibye mutyayo na gye musinzira okutulaba. Emboozi za Bebekulu ne Chameleon abantu zibanyumidde nnyo simanyi lwaki. Bazaagadde lwaki. Nyine yagambye nti finally Noordeen atuwadde ebituufu ebikwata ku akoze analysis. Ate kati biri babadde bawulira bitono kati ate leero era twogere ku ebyo. Ffe buli kigenda mu maaso. Kuba kati saawe nawulidde information omukulu tiketi zonna zaawedde. Buvuyo ki obwabadde awo. Anti nakugambye olunaku lw'eggulu byonna bye byawedde ne basalawo omulwadde atwalibwe mu America ng'akulembeddwamu omukyala Saala zaawedde. Oba ye Saala Bebekulu takirimu akirimu kyekyamuleesa nti naga yasazizzaamu gundi olugendo lwe n'akomawo asobole okulaba nga omulwadde afuna obujjanjabi obutuufu, alabirirwa mu mbeera entuufu. Era yatuuse bali bakwano bange bavuddewo abasinga abalala nga bali mugaba naye Bambi Dre yagambye nti Noordeen Bambi nze nsaba onsonyiwe olw'okutabula ebyokunywa nti ebyenjogerwako si bituufu. Ye Dre talina musango gwonna nti ye aliwo bubeezi ne bonna banneetondedde ne baŋŋamba omulwadde ekituufu abantu bamutusibyeko nti ffe tumutegako embeera naye si ffe. Anti kati mu kusooka nabadde mbaleetera nabo kuleetera abantu nti naye bamaze ne baŋŋamba nti bannaye ebikolebwawo byolaba biba tutumiddwa buki butumwa nti genda oleete kino
ne tetuliwo nti tukola fujjo so ate n'embeera gye baŋŋambye nti babadde omulwadde bamwefuza nga business ayagala okumulabako balina ekitabo basooka kubuuza omulwadde omuletedde ki kino ate ffenna ffe nti tuli balwadde omulwadde tulwala naye ko bo tewali buzibu kati nga bwebagamba nze njagala mulwadde ng'oli akola koodi agimanyi nti genda odde oyogere nga bodda nti bagambye nedda aliko oxygen tosobola oli wakudda lulala kati gwe wayambyeko bano abalala nabo bennyini nabayambye kati bejje mu nsonga z'eddwaliro kati ani aliyo saawe dre gyali yasigaddeyo tatabule kati waliwo omuwala omulala gwe njagala okulabulira wano erinnya ye Bri bamuyita Bri muganda wa Dre MC mu comedy store bamuyita Bri oyo kyakola ajja n'ebitamiiza ayita atya Chameleon ajja n'ebitamiiza mu flaska ayita atya Chameleon Bri nsinzira wano okulabula nze nyina amaaso awo ku mulwadde bano bonna badure bani sikolagana nabo sibalinaako buzibu naye nyina abasawo ayina n'ekisawo erinnya ndyerabidde ekimubeerabeerako awo kyani kisawo kyekyo kisawo kye kitera okugira kuba kati ffe tulwana kaakati nakubyeko tooki munda nti omukulu Bambi abanga ateredde oli namuwayo kavepa yetagaanako buli kijjanywa akyagala namubbirira namuwa kavepa nakwatamu bwati naye buli lwakakwata bwati mu ddakiika oxygen oba yagala kumutta kati simanyi kiri awo gwe muwala gwe Bri ebintu byonna biguddemu oli emusi wa comedy store todda ku ddwaliro ayita atya Chameleon tadda nkyabamanya tadda ku ddwaliro yagendayo nga nato twate bebe kulu yatoye order bajja bamukwate yakwatibwe agenda Bri bodda ku ddwaliro bagenda kukwata nkulabulidde wano ekyomukisa nti omulwadde ku Manda agenda naye Bri zino ennaku ezisigadde toddamu genda ku ddwaliro ojja n'ebitamiiza n'ogaba abantu nti oleese kyayi kati Bambi n'omusajja omusajja yagenda n'anywa nga mayi bamuwadde kyayi agenda okussaako bwati nga bita mwenge tuzudde omutemu abadde ayagala okuttira Chameleon ku ddwaliro Bri owa comedy store wemusi nkubuuliridde wano takiddamu ekirungi agenda kukwatibwa bwaddamu okwetwala ku ddwaliro ne bakonga lusu nkugambye Bri poliisi ekunoonya n'abasawo lwakuba kyotaŋŋambye akolangaani ayitawa awo anti ajja ayina wayita omuyimbi simanyi bwamuyita amwagala nnyo bw'alaga naye kati mukulaga jjukira kati bamuhanji bonna bayinza okuba yaba akiikirira nti mugenda otulabira omulwadde kati mukujja n'oletayo nga bwe tulaba ku balwadde n'oleta ku watermelon kiwagu ky'amenvu ka blue band fruits nonajja n'ebyo kumba aleese bitamiiza kumugwamu nti Bri kamera zikukutte ayina enteekateeka z'okutta omulwadde ayagala agwe eddalu kuba eddagala bamuwa lingi kati kyonna ekijja kikanga mukange musajja wattu n'agamba neerwanyeeko abantu bano mbakolere ki Bri alimba Bri olimba oli mubi nnyo Bri bamuŋŋambye Bri yagambye atya bamukwate amulabako yenna bakukwate tekuli kirabo bamukwate buli omanyi nti akwatibwe Bri awere ennembe n'emisango gy'okugezaako okutta omulwadde okutta Chameleon enteekateeka z'okugenda ebweru zo ziri kaakati ensasagge eri wano ensasagge eri mu ddwaliro omulwadde bakkiriza alina okugenda mu America sala zawedde ne bebekulu bakkiriziganyizza omulwadde atwalibwe mu America zawedde Juliet bakkiriziganyiza bebekulu ne sala zawedde omulwadde atwalibwe mu America naye nga sala zawedde yamutwala bannaye anansonyiwa
Ani erinnya lya Juliet Tanomu tazitowa nnyo. Tazitowa nnyo kati erinnya bali bamubikka. Kitegeera? Azitowa naye tazituwaako tetumanyi lwaki ssente ze naye tazigabaako. Azagalira mu kamera. Naye tazigaba Juliet tuwe ku ssente. Omuntu ajja kubuuza akuwaza ampeeyo buwi nga nnwaniridde mulwadde. Gomanyi kyenkoze ku mulwadde ndeese kye bayita sanite mu ddwaliro. Bano bankola kavuyo nsasagge bonna nabakozeeko ate obubaka bwabatuuseko. Lwaki tokola ekibiina abalina abalwadde baabwe nga waliwo abo batawaanya? Anti kyekintu nze Chameleon najjawo nga wa Equity for Men nti musajja atulugunyizibwa yeetaaga obwenkanya. Ekibiina kigenda okukolera abantu. Kale nno kyotaategedde Dre ng'agenda ewa Chameleon nti kati mulaba baŋŋambye. Ng'aloopa ggwe ewa Chameleon. Taloopamu galaba bye baŋŋambye mbu nkola ki? Atabula. Mbu ntabula ebyokunywa. Chameleon n'amugamba gw'otabula byaki? Kyotabula. Ye abadde amanyi Chameleon agenda kukola ki? N'amugamba gwe lwaki otabula ebyokunywa? Koye nti ate ntabula biki? Nti n'amugamba nti kati gwerekerawo okutabula ebyokunywa. Omwana akwogerako. Naye ndowooza beebuuza ani akuwa information. Chameleon yampa information. Chameleon yennyini yagamba. Kati n'ono omuwala yamugambye. N'abalala omuwala Chameleon si yamuŋŋambye. Omuyimbi mu lugambo Chameleon si yaŋŋambye ku muwala naye bano abavubuka yaŋŋamba bakwatemu ne mbakwatamu tebamuwulira nti mulwadde ate ye abakola ekyo talina waise n'akakolamu akata agafuluma nako akawandula bwanuza n'amalagira andi kafulumira waawo. Musajja wange balinamu bajja batukula bambala bulungi. Tebambala engoye z'omulwadde. Waliwo gwe mmanyi yali azambadde awo naye mbadde gamba kaakati enteekateeka bwe zaawedde ne tusibira ku gundi okugenda mu Amerika nti kituufu agende n'abasawo ne bakkiriza Bebekulu n'akkiriza kuba yabadde abuuza agenda kujjanjabwa ki nti kale agende bwe kiba nga kiyamba ku bulamu bwe n'okuwummula awummule lwakuba kati obuzibu obuliwo. Chameleon yatuwadde challenge mbu ayagala awummule emyezi 3. Awummule? Chameleon awummule emyezi 3. Awummule? Abeere wantu wamu emyezi 3. Ajja beerawo obulwadde bukuteekawo. Juli kye tumugamba omuyimbi tubadde tumufuddeko nga tulwanye ng'ebyokunywa biresse kuba olina lwobana addiction nkugambye wadde yennyini yalwana okuwona tayagala Chameleon yennyini yalwana okuwona nabino bye babinyumya simanyi anywa nnyo akola biki okutuufu anywa naye nga singa bye bakikola ki bakyogera ku bonna babeeko atugamba yamusanga atambula atagaloba nga agudde so nga tulina abayimbi be twali tulabye neyeefukira n'agwa n'ayita waalaga Chameleon awo tatuukangawo yadde olw'okuba nti mulwadde byebyokunywa alina okubisala akkiriza abiveeko kyekyo enteekateeka zaawedde zonna Bambi yeebale kaakati bano bonna abaali boogera ebigambo kigenda bakumyawa kuba nali ewa Kasuku ku Lusekenyamunyamu nina gwe nali naye nampa information zire nemugamba osobola okujja ku Megaton notuwa ku information eyo andi ati amawulire ogalaba waliwo abantu abasiga obukyayi naye nga balungi mu bukola abonyumya nga ali concerned ti omuntu ono Bambi tayambiddwa tafunye justice yeetaaga kino kaakati ye ng'akubawo kigambo ki mu butuufu ne mu butali butuufu ye asobola okukiteekawo in fact Chameleon ayinza
Zawadi ayinza okuba yawa Chameleon ssente ezo ze boogerako nga naye si yazimuwera kyo gyekiri kati ne wabaawo yakiwulirako obuwulizi ko ye nti Chameleon nze kamukoleko damage nti yeekwese nga omanya amawulire kati abantu baagala nnyo nze breaking the story. They want to break ate kati twajiddwa TikTok buli omu ateekawo akasibu n'abaweggulire seriously engeri omulimu gye gutakyali mu interview oli afubutuka eri interview yo simu yo nakumanya nti wano we balikodingira bapostingira wano tomanyi kiddako oli ayogera buli kyayagala nabalaba nako mu kooti wano wahaji babloga nga ne discipline tebagirina ng'alaba kamera ekutte najja n'agiyimbira mu maaso bw'ati kati ne ŋŋamba bambi bana abantu oba tubasoma nabalaba nenjagalo neŋŋamba naye tugenda kuwangaala tutya ne bano bahuligani mani babloga mwajiddemu bahuliganizi oli akola bintu kuganga boonoonyi bamaasikaleda ale kati balina n'ekirala kye bakola mukola show ng'eno najja n'okolayo ka statement n'akuteeka ebbali wali kati n'ayogerezaako ebibye dakiika nga 8 amanyi dakiika 8 ezo nnungi nnyo olaba omuntu akola story n'omulaba afiirawo nga we mbagambyawo kuba ensonga zonna n'omulaba nga addiŋŋana ebigambo kuba eddakiika zino 8 mwe bateeramu obulango okitegedde kati nga wayogedde akantu kati nga bewatuwadde ebyabadde mu ddwaliro bano abaleeta ebyokunywa mu nalaye babikozesezza nnyo ezasiize zatambulidde awo bonna awo ku byenjogedde awo tomanyi oli ateekamu byayagala ate abalala ayinza n'okujja n'akutemako akantu n'akatwala ng'oyogera n'akassa ku TikTok n'akatimbako buli kintu gwe ne channel yo yennyini kwe yabijje n'alaba nga ye ekimuwa eddembe gwe n'alaga nti olina mubi nze nina be nagamba kendi kwe nkukwata ne waaka wange ng'ojje mulogo tujja twetwala ani nkugamba nabe nasanze ku luseke nyamunyamu teri kinnuma Point Media Edward the Great bo bamanyi ekyo kukola teri kinnuma Side of Simba tojjamu nyina basajja bange bo ba technology technologies ye recognizing naye omuntu akwata waakawo gwe Noordeen Ntego ba Megatron n'akusalamu kakiripu ka ddakiika 2 oba 3 oba 1 n'akwata ewali logoyo n'agibikka ewali ennamba zonna ki byonna n'abibikka kati ate n'ateekako ebibye nga naawe n'akulita mu mbiri nga n'oyagala omubuuza oba tonne lwaki okozesa waaka wange nga tomwagala kati ng'alinga agamba mbu yakutte kamera n'ajja wooli tamanyi bye tuyitamu okukola show zino balimba ate oluusi ng'akutadde ewantu nga ne gyakutadde yasazeemu kantu katali fiiti n'akuvumya buvumya n'ogaa naye nze olwakuba ebyokungoma sibifaako naye balina ke bali kuvuma ekivumo kye baavuma obote ekisajja kyamugamba ogwo omutego okozesa okusala ekkubo bivuma kikuvuma ekivumo waliwo yabuuza bajjo naye yebuuza bajjo yejja atya eka ne yezzaayo n'atabula oba yali ayogedde ki mbu yejja atya ewakaawe n'atambula kyokka n'atuuka ne gy'alaga n'amala ne yezzaayo waliwo bintu statement zigira kale nekino ekisajja kyange kishon styles ani kyankolera statement yannyumira ku big eye nti big eye kigamba nti big eye wataddewo rekodi empya nenkigamba rekodi eriwa nojja ku shooyo n'oyimba big eye oweebwe medo senga ye yali ye teyandize nenkibuuza nti kiki nti gwe bw'oba ggojja ne big eye yagambye nyina okuyimbira abantu bange alo big eye yaleetedde omusajja we nojja oli yakusanga ku nabalaba mwe ayina byakubuuza ng'ofanse rain oli wa Aruna kati rain yagenda n'ayingira omusajja mwe big eye yagenda n'ayogerako ku mazima okujja obuzi
Prince amanya abantu bali nembuza biga yali agala Prince yali agala se bwe wakibakolera comedy mu bantu bo bannaabwe ekivulwa bye kimusaze okola comedy bali baagala amukolere mwana abaana bamuli bubi nedda abantu balina bwezi kajanja batya kakati Rain bw'atakola ekyo kye yakola kiraga abantu nti biga yafuna abantu bagamba asirise teyejjusa anti kyeŋŋamba Rain ne Maolana bakola comedy omutuufu singa bintu byali silent nga biri mu kabox ye n'abijjayo n'abyasa n'abiraga ensi ne bwe tuba ku concert gye twogerako nga yakwatibwa neeragibwa abantu ku TVs ne ku mitimbagano ng'oli akwata kamera walaba bakikeni nga bali mabega eno badduka mbu bali mulire badduka kulaba ani asuukayo ne bababuuza nti lwaki mudduka nti tuli mu kisaawe ate mulimu abantu batumye mupiira tubali tugenda kusambirawo n'omupiira nga kitegeeza temuli bantu yafuna abantu nga 8 kati baba afunye abantu be 8 nga wabadde ekifo ekijjuza abantu emitwalo 3 omanye ekibeerawo waba wakalu kiwabayimbi ekyokuyiga Bobi Wine akongerako katono naye oba toyina nnyimba kati King Saa agenda kujja naye King Saa ekintu kino kyakola anti sho tujikuba kasavu kanya n'agenda ku sho kyova okuyimbira abantu najjonkera kati ayina gye yabadde eyo ayimba bayimbani Bobi Wine gwe bayisaamu eggaali omufi no yabadde babikoleramu fujjo oba byaliyo yali ndo mu kivulu kya Galaxy Papopati kati nga ye ayagala kuba Pastor Bugingo kati nga babuuza amanyi bonna bakkirizigana naye kwe kubagamba mube beyawuddemu gamba bonna bamulaga nti nga ababuuza ani nabbi w'obulimba Kobbo Kadingo nga yamanyi bagenda kugamba Pastor Bugingo naye namulaba bano bagamba Kadingo n'abeeno sibategeera bulungi mwe bantu mwamanya ge mubasigagala neri ne bamuwa Kadingo lwaki akola ebintu ebyo ayagala nnyo okulabisa ng'alabisa n'okuswaza kati yagenda omumaliriza ng'alabisizza mukama we Kesa is a good artist naye nadda ku stage ani nkugambye nti embeera ebeera bweti mu lunaku bw'okkiririza mu kwonoona amannya n'okkiririza mu kukakkanya abantu abalala olunaku luyinza okutya n'otafuna kyoyagala kyetuyita time beera nga hambo tokakasa nnyo bw'osinga maanyi olumu amaanyi gayinza okukusinga n'ogatukako kati King Saha yajjanga amanyi kambalagemu wano ani pasita w'obulimba Kadingo ani mufere wano mu ggwanga Kadingo kati bagenda omumaliriza nga bo bamulaga nti ate kati Bobi Wine bw'oba ogamba nabbi w'obulimba Bobi Wine bw'oba oyagala pasita omufere era Bobi Wine oba oliwo ekibinja ky'abantu ekyajjanga yali yabagambye anakyogera oyambako bantu muganda wange bw'aba waliwo ekibinja yali akireese nga yalabika ng'alina obutakkanya ne Bobi Saha kati ng'alina obutakkanya ne Bobi n'ayisa egaali wali nti bwe njogera muti mugambe Kadingo oyo naye akitegereko ekitasoboka kyendowooza nti just abantu bayogera kye baagala kati kyegambye ayinako era gye yali olaba kye yakola nga yakava mu ddwaliro n'ayimba ebintu ebyo omulwadde walakiza libangobye mu ddwaliro ebintu ebyo byakola ani kaakati abantu bayinza okuseka awo kati bwe baseka n'ogenda mu kye bayita kabampaane era omulala yali ayingira nnyo bebekulu nga buli watuuka ayimba bebekulu alina we yatuuka ne bamugaana okuyimba kubamugaana bati yajja n'atandika bebekulu banyini kifo bye bamugamba tokooye bw'oba ennyimba zo tuzimanyi ze twakuyitidde z'oba oyimba ogende
tojja kuddaano kati olumu kijja ne bamawulana wabalabako ne Rain bali mu bizinga by'essese ne boogera ku Museveni oba bajjukira akantu kali awo olwo kali babuuzi bali mu bizinga by'essese nga bazanya comedy mawulana waliwa tujjukiza bali ssese eyo ne bayimba ne bakola ne batandika okuzanya Museveni omubi dictator simaya biki waliwo akasajja awo okubeera creative ne kabagamba mukidde mugumu ku stage muzayo ne guyimirira abeeno nga bawaga abeeno baganye gye byaggwera nga bakkanyiza Museveni ne babagamba Museveni mumuveeko muzanye ebintu byammwe ebirala okitegedde so kuba King Saa abadde agifudde bagiyita manya ya nkoko yo buli wagenda bukyova okuyimba yasooka jukira yasooka najjonkera bebe naddako Kamiri n'amuyingira kati abadde kwani pastor byo ngamba entale ezo zonna n'amalako lwaki tayimba andi yagambako bonna abatagambwako ye ngani ye mutuukirivu yagezezza mayi ndi mulwadde abantu bansonyowe naye ndi mulwaddemu ne mbadde gamba nti okikola kati gwe gennyini era oli yaga nti oli yagamba ayagala kulaba kalambo ka musajja Chameleon ate alwadde atozze kooli nti ayinza n'okuba aleese butwa oli abaana abalenzi bakyogera awo mu ddwaliro nti nno ayinza n'okuba aleese butwa ayagala Chameleon afiire ddala ko ye nti abo bamanya ababiri tebanjagalangako baana abatamwagala Bobi Wine nani ne Saha omulade ayina mwagogera ayogera agira nayogera yagamba bana King Saa ne Bobi Wine tebamwagalangako bali bazekakasa nti oba mulwadde bajja kakasa oba agenda kufa balina nkola ya munno mukabi ye munno ddala lwaki yalowooze andi Chameleon yagamba ayina kolo yalwaleera tebajjayo lwaki bajja kati lwaki n'abagambako kati ne bagamba nti oba okayanira kulaba katukulaba ogusembayo ate naye n'abeekengera n'agamba enzija gye bazze nga talinaamu maanyi ekitegeeza Kamiri ye yagaana tolabako omuntu atuula ku mulwadde n'anoonya zino empiira ezireeta oxygen n'asikamu kati gye weerwanirako n'agamba abo abakulu si beesiga beebale nnyo kundaba bwe baba balina bye baleese ne babagamba mubadde omulwadde mulina kye mumuleetedde ne basekawo ensoko nti kino kuba statement n'ensonga ogitegedde bagamba nti abasawo be baagaana bano kati tufunye ekituufu nti yatowa order omusawo abasawo ekituufu omulwadde yali mu mbeera eyo naye bababuuza ye mubadde mumuleetedde ki nti ate omupaawo teyatugambye byali oli muntu waffe kobba nti ono omulwadde kati mwetaavu mubadde muleese eki mpozi nga tuzeeyo ne tukola ne babagamba kati muddeyo mukole bwemubaako kimuleese mubireeta ne musobola n'obirekera abajjanjabi weebali mu ddakiika zino ezisembayo njagala omuntu ali eyo asanyukira Chameleon nga alwadde amanye Chameleon yaani mutuwe mu ddakiika zino akola ki Chameleon gwe bazannyirako mu bannyonnyola omutuufu sibuzo sinnakitegeera njagala bamanye Chameleon yaani mu ggwanga lino abamu abasanyuka nina ne komiti ze nalabye nedda kalwale mwana mutuufu bana akasajja nawo kasukka empisa embi mu muziki andi mu muziki Chameleon kati tugende gweoyagala bwagazi gwe weeteekeyo ogambe nti omusobola kyoba okwata bwomala okakasa gweoba olina omuyimbi wo genda ku YouTube bw'oba olina capacity ewulira erina esobola ozannya ebbiri oteekemu wano tugeze King Saha oba Bobi Wine oba Lutalo oba Misaki oba abayimbi mulina bangi gwe ogambe nti Chameleon okuva mu 2000 luyimba ku luyimba nga bw'oteekawo omuyimbi wo bw'otiikinga koma ku nnyimba ameka 5 kati bw'onootuuka ku 5 oyinza okuba okyabuzibwabuzibwa kati eza 5 oziteeke wali toziddamu wandiika kati otandika 5 endala bw'onootuukira mu 10 ojja kuba otandise okitegeera omuyimbi wo
yakulembedde yali mu kyokubiri. Tulina abayimbi bano basatu, Chameleon, Bobi Wine, Bebe Cool. Buli omu kikyasinga ku munne. Okusinga ku munne nti Bobi Wine, generally tugambe nti ono Bobi Wine yali asinga okukwatagana n'abantu abawansi, nti okwogera ebibalowoozesa nti ali nabo. Kati teyali nabo. Ati ombuuzizza nkuwa bino ebintu obikola kulowoozesa. Waba onombuuza ali naawe yakukolera kintu tewali, naye yalina kye yakola ekikulowoozesa nti tomanya tuli wamu naani, ono Bobi Wine tuli naye. Anti ombuuzizza nakubuuza nti basibye abaana bwe bakusiba nedda tewali mu Uganda. Ali kyegambye nti Bobi Wine alina abantu bangi abaalowooleza mu njogera ye n'ennyimba ze nti byayimba bibakiikirira abamu. Awo naabanga ye nnamba emu. Bebe Cool n'abasinga okutrendinga, okumanya nti nno amawulire wano geetaaga ki, kyekisobola okunyuma showbiz. N'abasinga ekya sita, nti sita yeeyisa atya. Bano bonna kyabalema. Biri byonna byenjogedde bonna babikola, naye ŋŋamba okusinga nti kino gundi yasinga banne. Kaakati n'abasinga n'okubeera urban, ekyokubeera trend setter n'okubeera ne swag erisembayo olina kuba urban. Kuba eno wansi mu wino bo tebafa kimu oyimbye biki. Kaakati n'abanga mweyo line mwali ne mukulabikira mu mbeera nti mu luzungu mukambwe epasi yaleta musi nti oluzungu ntegeeza performance, kuyimba nyimba za luzungu zisinga kuba za maanyi. Kuba bonoobuuza epasi agamba alumanya nti weyo love you everyday we kaakati awo ye naaba nga akoze eki awo waali kati Chameleon 001 n'ayimba ze bayita ennyimba ezikwata ku bantu nga ebizibu byabwe bonna eby'omuntu katupakase, nga buli omu akimanyi katupakase ndaba lupiya ye kazaala bulwa, buli omu n'amanya awaawo basiima ogenzi, bayuda tuyita nabo Jamira. Kati ezo nga teziriiko mbusima za abavubuka oba bayaaye, buli omu saawa eno endongo bagiteekamu wali buli omu n'asituka, buli omu zimukwatako. Kati Chameleon n'akola ki? N'agattawaawo, n'ayitamu eyo embeera, n'amala n'atabukamu ekiswayiri. Chameleon akuba ne Kenya bw'ogendayo nabo, era naye waabwe ye nnamba emu Bobi Wine yakireetamu awo talikiddira, naye ne byayimba tabijjukira. Paradiso ne ku Paradiso ani yamutengula, yagamba amusobola era yagamba nga azimba n'agamba Chameleon mukwano gwange naye ansonyiwe mulumbye n'amuta, ne Chameleon n'amugazi yimba. Chameleon olusoyire olwonna ate akwata mangu, eyakwata mangu nnyo nnyo, akwata mangu ate producer Kalozi Jamila yazeekubira nga waddala banna yazeekubira kitegedde. N'akantu kenzijukidde kabadde oŋŋambye oyagala omukulu wagende US osabye Danera ave mu kyalo gy'ali ajjawo omukulu obujanjabi. Daniel engeri gy'afunye ku mulwadde, Chameleon bw'aba agenze mu America asooka asuulewo byakola kuba takola, ajje abeere ku ttiimu ejjanjaba ki omulwadde, omuwulira omumanyi.
kaakati ajje yeegatteko kwawo abeereko kyakola abeewo kyakola ani nakugambye nti nno ekizibu ekiri mu ddwaliro ani agenda n'omulwadde omujjanjaba omujjanjabi baamugambye nti bannange omulwadde alina okufuna abamujjanjaba tukoze tutya kobbo nti maama Kamiri n'akola mu bwati ti bannange ate waliwo omulala era tulina kuba ffenze ne taata we agolola engoye za taata nze gomesi yange ebaawo kankubire ne gundi naye ng'amanyi byagenda bugenzi n'abagamba kati netagayo ebiteeteeyi ebirala saagala kwambala ngoye enkadde wano maama ye waswaga ate ayagala kamera ne taata n'agamba yozefu wange ate nkulekeraani tasobola genda nga siriiko yozefu nkaŋŋende naye ko bo bwe kiba kyekyo babazadde mugende mulete empapula ekyuma kyawandudde bali taata ne maama ne babagamba munywerere nnyo mu Uganda batunudde batya banywerere nnyo senga omulwadde abadde we Kenya ku Kenya baali badde bangu nnyo naye visa ereese obuzibu netugira ne bagamba nti kati tewali kyakukola Weasel maniizo na radio kobbe nti kati Weasel nti okay gwogenda ne baga Weasel tasijja kusobola genda nti Weasel oyina ebivulo ebimu Chameleon bwe yali yabookinga gwabirina obigattawo netukugattako n'omuyimbi omulala aliwo nemubigatta n'abaga nze nayimbawa munveeko nze sigenda kuyimba ngenda kujjanjaba muganda wange ne bamugamba nti kakati bya mirundi ebiri katufune omuntu ajjanjaba Kamiri gwosigala oyimbe n'abaga nze n'okuyimba nja kuwummula annyingirira mu bintu by'okujjanjaba mayanja sisobola sigenda biyimbayo mu mbuliro lwe tugenda ku Sande waliye yategesedde enguguyi ku Sande Weasel yetegese kulinda lwa Mande kuyingira maama Pulosi yatunudde ati bamunnyonnyodde ne bamugamba nti ye waddembe okwefunira visa waliwo yangambye mbu yazirise ne bamugjamu awo teyazirise naye yanyiize ne bamubuuzaawo n'abagamba kino nkiraba gye kiggwera mungobako omwana wange ne wano tebasobola mujjanjabirawo n'awona maama nga kyabuuza maama abuuza omulwadde we bamujjanjabira wano tawona ko bali awona naye aliwo ekisukka twagala afuna obulwadde obujjanjabi buli obusemba yadde nga wa mulembe nti omwana wange kati maama yanyigidde Weasel kati yagendere mu kifo ki yamugaye kibaye tekijja na wano buli lunaku kati kyekigenda okujjanjaba omulwadde kinasobola ekyo dagalaasi olimba Palaso mpozi yetaliiwo Palasa alibizemukko ne bamuleka ye Palasa talina buzibu kale tumalirize era Weasel oyo agenda tumalirize n'ensonga yaffe Weasel kagende ey'emyaka tufunayo abantu baffe basatu emyaka bannayuganda bawangaazi maama fina ali myaka emi bannayuganda bawangaazi era aliwo eri mu liigi 6 naye bannayuganda bakula bulungi kati omuntu eyerabirira n'aba ng'alabika bulungi nga bwalaba mafina ng'olina emyaka gyo 6 nga naye tolina buzibu bwonna oli healthy kugamba bannayuganda bantu balya bulungi era bw'olaba bavuddeko be baba beesaliddewo mama fina alina emyaka gye nga 6 omulaba nga mukazi ali healthy talina buzibu kaakati kusaasira ali mwemeka kusaasira bano si bakulu nnyo bali bo 45 kusaasira ali 45 Afrigo band bamatovu abo benjagala tubamalirize baveewo 9 bali mu 9 mpozi wagambye Jenkins meka 65 Sendi
68 kasuku mugobera wamu muli 3 tuli mu 3 mu bajjo kiri mwana Abitex 7 mwezi Abitex kwerabirira nsa kutolanga ali mukana katonoloza nkula ye sintumba ojokka enseje kati 75 awo Abitex gwe tomulaba Abitex mulaba 75 katongole mutongole yagenda ali mwemeka si mukulu nnyo katongole ali mu 55 Rebecca Jingo abo bonna bali awo 5 titi 5 awo batambulira wamu be wasanga abantu abakulu titi tabera 5 awo mu 5 walukagga abo bali mu 5 mu 5 wire mukabi 9 wire mukabya wa 9 abawakana batuleteye ku kifaananyi ky'abakulu benyogeddeko nga bavubuka naye azisiba naye envi ziyingira mu dread yazisibamu naye ngumu kalola gundi wire mukabya bagaye bakuleteye ekifaananyi kye nga muvubuka okuva lwe bamulaba mu 9 nga musajja mukulu emyaka gina 9 tabawala kuba si baba wa 10 bano abamuddako ba 9 wano Uganda waliwo abantu balina emyaka 2 nja bakuleetera mu maaso awo naye nga tebasaaga saagala gibayo tugatabungate tusulamu nsuule nembaako katono 9 waliwo ono omukazi eyayimba ekimbeewo oyo Halima Namakula 8 Halima mukulu mukulu tolanga bamwana eri amaama ng'ate yasangawo abantu abakulu naye nga mukulu wa myaka 8 naye tebakiveininda bafa bayina emika bibiri kive yagenda n'asoma e India nga Uganda tenafuna independence kozi President Museveni yali mwemeka 13 tukwebaza okubeera nti obadde otambula naffe tutambula eri banafu bana Uganda bawangazi bantu balungi balya bulungi environment nnungi era teri ali Bulaya atusinga kuwangaala wano sajja abeerawo nga myaka 10 bamoti bankaaga be bali mu babebekulu ba Bobi Wine Chameleon nkaaga bebe nkaaga nga mu 3 Bobi Wine nkaaga ragadi 7 mwezi wabano baaliwo tola tebamita tebamita batata ragadi lukenzo lwemmeka kenzo muto meka 3 mu okay shiba 45 kwa 5 sendi 5 benkana ne shiba benkana abantu tebakimanyi omu yavaayo buvezi omayo omuntu nga yali akuba kalioki mu 2-3 shiba lili pazo si mukadde ali mu 3 mu lili pazo 3 mu lili pazo ye ali mu 3 gende chuma kiddemu kyetegereze kuba kyebimanyi kati lili pazo ali mu 3 mu lili pazo kimukola kityo mbeera bana basajja bena gambya ababa nga mugumolu abemba bwezi baba nomuteka mu empise mujje mu omusaayi yakomerera mu bukomerezi yazanya simanya dube sempali oyo dube abo bali mu 10 ne gundi ne senkubuge ba 10 abe mu kibi meka baba 75 bano bamusingako naye bano badube 10 bafa ne beeyibula ne badda abamu baafa dda badda buzi Victoria University bayange okujinja road bagamba nti nno tereka sente zo makintekegero beranga etuuka ng'ate oyina ekyenjawulo kyonna obeera ng'ofuna ku Victoria basanga okujinja road Dr. Muganga waali ensonga zonna zitereza kose zonna tuziyina mujje musome ku Victoria University ekimu kyebeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo kosi zonna baziyina makintek 22 mu tudda mu 22 emeka 22 tujja musibe bulungi mweraba